Onnyukidde olunaku olwaleero ng'akulembera ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform ng'ono Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu kalulu akaggwa ak'omwaka 2021 olwaleero avuddewo n'alukakuula bannabyabufuzi bonna abali ku ludda olwawula gavumenti mu ggwanga ne bannabuganda bonna okutwaliza wamu okusobola okuba nga bwe bavaayo babeegatteko mu nteekateeka y'okulaba nga bwe batyo balwanyisa obuli bw'enguzi obwongedde okumaamira yafeesi za gavumenti ez'enjawulo. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti obuli bw'enguzi bwe buviiriddeko bannayuganda okulemererwa okuba nga bwe bali batuusibwako obuweereza ne gavumenti eri mu buyinza. Kyokka agamba singa baba bakwataganidde wamu okusobola okumalawo obuli bw'enguzi mu ggwanga bannayuganda basobola okuba nga bali batuusibwako obuweereza olw'okuba nti ensimbi ezibadde zigenda zibbibwa ziba zisobola okuba nga zikola omulimu ogw'enjawulo. Ono okwogera ebigambo bino abadde bw'ati yegasse wamu ne bannabyabufuzi abali ku ludda olwawula gavumenti mu ggwanga nga batunuulira embalirira ey'abooludda olwawula gavumenti mu ggwanga ey'omwaka 2025-2026 enaayisibwa n'ekigenda ekyokulaba nga obuweereza butuuka eri bannayuganda kwoteeka okulwanyisa obuli bw'enguzi. Embalirira eno eri eyo ebalibwamu obumbi bw'ensimbi 5,015 eri wansiko bwogeraganye n'eya gavumenti eri mu bumbi bw'ensimbi 7,000. Kaakali Kyagulanyi yategeezezza nga basemberera okusoma embali y'amaka gw'ebyensimbi 2025-2026 bannayuganda basaanye basobole okuba nga bwe batyo babeegattako babeeko engeri gye basobola okwongera amaanyi okulwanyisa obuli bw'enguzi obufumbekedde mu yafeesi ez'enjawulo eza gavumenti. Bannayuganda balina okulwanyisa obulyako naye kulwanyisa obulyako kubanga kulwanyisa bubonero bwa bulwadde oba symptom naye ng'ekirwadde kyennyini kibira ddala ku bukulembeze obutali accountable, obukulembeze obutafa ku bantu wabula nga baagala kweremeza mu buyinza. Era tulina okugyawo obukulembeze obwo nga bukulembera Mwami Museveni yasinga okubeera corrupt. Abantu bonna abali corrupt abadefendinga abaprotectinga nga tetugyeewo Museveni ensi ekyabonaabona bakyatubba nnyo. Ekizibu ekyo bakinnyonnyodde ng'akinnyonnyola ye kaliisoliiso wa gavumenti mukyala Betty Kamya. Njagala nnyo okukubiriza bannayuganda bagende banoonye ka vidiyo ako katono dakika 3-5 mukyala Betty Kamya ng'annyonnyola ekizibu kya corruption oba ekyobulyake ekiriwo ng'akulaga nti Uganda erimu miliyoni z'abantu 45 naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono. Kaakati akulira oludda olw'obula gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Uganda Joel Ssenyonyi ategeezezza nti embalirira y'abooludda olw'obula gavumenti mu ggwanga ey'omwaka 2025-2026 bagyesigamiza mu kulwanyisa obuli bw'enguzi obwongedde okuba nga tebuviirako bannayuganda okulemera okuba nga batuusibwako obuweereza. Era agamba nti ku mulundi guno singa bakwataganidde wamu kigenda kubayamba nnyo okusobola okulaba nga bannayuganda badde bagenda bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo mu ggwanga basobola okuba tebe batyo benyumiza mu gavumenti eriko. Sente mpitirivu ezibbibwa mu by'ekiyaayi tongole ebyenjawulo zino zi Attack Sugar, Day Biopharma, Fire Coffee Africa, Factory, Rock Construction, Lubowa Hospital n'ebirala. Tulina obubbi obw'ekiko obw'enjawulo. Kati tugamba nti bwe tuba tunaabeera n'obuweereza obulungi bannayuganda bagende mu malwaliro nga waliyo eddagala, amasomero ga UP gabeere nga gakola, enguudo zikolebwe, abavubuka bafune ku mirimu, factories n'ebirala. Tulina kulwanyisa nguzi awe wali obuzi. Tugamba nti obutabaliko obwo obuteekebwa mu classified budget kikyamu. Weewaawo buli ggwanga libeera ne classified expenditure ne kati eyaffe wano e Uganda tetegerekeka. Abamu ku babaka ba paalamenti abali ku ludda olw'obula gavumenti mu ggwanga beetabye mu kutunuulira ebinaayisibwa mu mbalirira ab'oludda olw'obula gavumenti basinzidde wano ne bategeeza nti mu kiseera kino beetaaga okulaba ng'ensimbi ziteebwa mu ebyo ebigenda okugasa abantu ba bulijjo. Era nga bano bakulembeddwa mu mubaka wa paalamenti owa Jinja South West ng'ole Honorable Timothy Lusarabatuwa asinziddewo n'aluka ategeeza nti bingi ebirina okuba nga tebikolebwa naddala mu nsonga z'ebyobulamu okulaba nga bannayuganda basobola okutuusibwako obuweereza. Tugende mu mosquito control programs tutte ensiri n'amagi gaayo. Ensiri bwe zikendeera n'omusujja guggwawo. Naye bwe tugamba nti tugeme abaana tukole vaccination kirungi si kibi naye tekijja kumalawo omusujja. Bw'oteeka awantu ssente tugambe trillion emu emirimu gijja kulabika, abantu bajja kubeera bulungi, ebyobulamu bijja kuba bulungi ne bargaining power mu bantu yeyongereko. Babe tulina okujja mu bifo ebyo mwe balimu n'okutunda ebyobugagga byabwe kubajjako amataka gaabwe ne bizinesi zonna ze bakoze awo we tujja okuzza eggwanga engulu. Ababaka ba paalamenti tugenda kukiremerako okulaba nga tulwanyisa enguzi wadde gye tukuma okugirwanyisa naffe ate bongera okutulwanyisa paka mu constituency zaffe tetujja kugwa mu maanyi okulaba nga tulwanyisa enguzi eyo paka bweneggwa mu ggwanga lino.
Wonnyukidde olunaku olwaleero nga kikakasiddwa mu butongole nti we zinaatuukira ssaawa 6 ez'ekiro ky'olunaku lwaleero zijja kuba tumaze okuyingira mu mwezi omupya ogwokuna omwaka guno 2025 era nga kikakasiddwa nti mu biseera ekyo ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'okubunyisa amasannyalaze ki Uganda Electricity Distribution Company Limited kijja kuba nga kimaze mu butongole okweza obuyinza obw'ekitongole ekya umeme ekibadde kivunaanyizibwa ku nsonga z'okubunyisa amasannyalaze. Olwaleero omukolo okula amalungi ng'entanda okuli ekibya ekitongole ky'umeme nga kiwaayo obuyinza eri ekitongole kino mu butongole okutandika mu butongole olunaku olw'enkya guyindidde wali eri mu industry area mu Kampala. Kyokka tukitegeddeko nti mu kiseera kino abakungu okuva mu kitongole Uganda Electricity Distribution Company Limited beesunze okutandika okuba nga baweereza emirimu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ng'Honorable Ruth Nankabirwa asinzidde ku mukolo guno n'alooka agumya bannayuganda nti okutandika olunaku olw'enkya ekitongole kikwasiddwa obuvunaanyizibwa basuubira nti kigenda kutambuza bulungi emirimu gyakyo era nga tebagenda kubeera okusomozebwa kwonna nga bannayuganda basuubira. Meme emaze okuwaayo yeetaagisa byonna okuwaayo ebimu ebiweereddeyo mu field ebirala biri mu offices ez'enjawulo. Tunaagenda okuyingira ku nnaku z'omwezi lumu ogwokuna baluyita nno olunaku lw'abasiru oba Fool's Day. Saagala bannayuganda bakitwale tuli mu kubabuzaabuza. Olwo olunaku ekitongole kya UEDCL nga managing director ye Paulo Mwesigwa agenda kutandika okukwazisa omulimu gw'okugaba amasannyalaze gano. Bannayuganda ababadde beeraliikirira bali babadde bagaga aba umeme UEDCL ebya gavumenti nga bwe biri UEDCL tegenda kusimba layini na kusimba kabbo mu finance ekyo twakitangidde. Twabadde olukusa okwewola batandikidde mu kwewola miliyoni za $50 beeteeketeeke okwaŋŋanga okusoomooza kwonna okunajja. Ruth Nankabirwa omusasi wa Nabasa amubuuzizza oba bagenda kukola batya eri ebitongole omuli poliisi awamu n'amagye ebibadde bitunuliddwa nnyo okuba nti biremererwa okusasula amasannyalaze. Ono ategeezezza nti mu nteekateeka eno empya tebagenda kubanga ebyo batatiza ekitongole n'ekimu ekya gavumenti byonna birina okuba nga tebisasula amasannyalaze mu kiseera. Tugenda kufa okulaba nga tubateeka ku prepaid ekuteekamu empisa discipline okusasula ekyo ky'okozesezza kubanga bwe batakikole awo tujja kuba nga tweryaza amanya kuba kino kitongole kya kaakati akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteekateeka y'okugereka ebisaala eby'amasannyalaze ekiyitibwa ekya Uganda Electricity Regulatory Authority Dr. Sarah Wagasali Kanabi ategeezezza nti bannayuganda bonna basaanye bakimanye nti bakendeezezza nnyo ebisaala eby'amasannyalaze ebibadde bigenda bisasulwa mu nteekateeka ey'ekitongole ky'omumeme kyokka oluvannyuma olw'ekitongole ki Uganda Electricity Distribution Company Limited okuba nkikwasiddwa obuyinza mu butongole olwaleero okutandika emirimu olunaku olw'enkya ebisaala by'amasannyalaze bikendeddeko. Era agamba nti bonna bagenda okugula amasannyalaze okutandika olunaku olw'enkya bagenda kubanga tebyo tubalaba ti ebintu bigenda kubeera byanjawulo nnyo okusinga ku ebyo ebibaddewo. Emiwendo gye tufa okulangirira gikendedde by tundu 14 14% reduction overall. Buli munnayuganda agule ebyuma ebifumbanga kuuka basobole okufumbisa ku masannyalaze tuleme okwonoona obutonde nga twokya manda tufumbisa ngu. So buli alina amasannyalaze agezeeko afumbise kubanga tulina tarifu gye tutaddemu ey'okufumbisa. Kolero nga amasomero ma universities gakyuse amafumbiro gayo kitchens bakonvatinga system badde ku masannyalaze bo tubawadde unit 36 buli unit. So ekyo kijja kuyambako okutereza obutonde bwaffe. Kaakati akulembera ekitongole ekikwasiddwa obuvunaanyizibwa mu butongole okutandika olunaku olw'enkya okulaba nga kibunyisa amasannyalaze ki Uganda Electricity Distribution Company Limited ng'ono ye Paulo Mwesigwa ategeezezza nti wagenda kubeerawo mbeera yonna egenda kubanga beetenyigiriza bannayuganda ng'abamu bwe badde basuubira ti oba oliawo ekitongole kino bwe kinaaba kikwasiddwa obuvunaanyizibwa bingi ebigenda okukyuka. Ono agamba nti wagenda kubeerawo enteekateeka y'abannayuganda okufuna obubaka amangu okwongera ku units ze badde bagenda bagula okuva eri mu kitongole kya umeme kyokka nga mu kiseera kino ebintu bigenda kubeera byanjawulo era ng'agamba nti yagala bannayuganda bajjumbire enteekateeka y'okulaba nga busasula amasannyalaze mu kiseera. Tewali kigenda kubeerawo mu kutaataaganyizibwa n'akamu n'akeddagala. Kigenda okukyuka nti bw'oba badde osaba tokeni ng'ogisaba mu umeme yaka ogenda kugisaba essimu yo ejja kukyuka automatically ebeereko UEDCL lights. Amawulire amasunsule era amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabasa twamba.
Onnyukidde olunaku olwaleero nga wabaddewo omuvubuka w'emyaka 25 egy'obukulu awonedde watono abalemekera okubuuka okuttibwa n'abatuuze ababadde abakambukira enjuki enkunemu ejjinja ku kyalo ekimanyiddwa ng'ekyebugabula ekisangibwa mu ggomba ly'e Bulongo mu disitulikiti y'e Looka. Kigamba okuba nti omuvubuka ono abadde agezaako okubanga bw'atyabba pikipiki ekika kya Bajaj Boxer ku mukolo ogw'okuziika omugenzi ayitibwa Mugaddu eyo ku kyalo. Era nga tukitegeddeko nti abamu ku bantu abakungubazi babadde baagala okumiza omuko omusu kyokka oluvannyuma n'alooka atyasibwa n'abamu ku bakulembeze ne bamuddusa mu ddwaliro lya gavumenti erya Kiyungerese Centre mu disitulikiti y'e Luuka nga byasiba bikutuka. Ssentebe w'Eruse ey'okusatu w'eggomba ly'e Bulongo mu disitulikiti y'e Luuka Taitika Hussein abagezeganyiza mukono wa Nabasa n'alooka agenda mu maaso n'okuba nga bw'ati avumirira abavubuka abataagala kukola. Baagamba nti bano ebiseera ebisinga bibaleese abantu babulijjo okuva mu mbeera olw'ebikolwa ebikyamu bye bagenda benyi. Omuvubuka avuyire ekiringa eggulu baidye ku magombe okwo ng'aye ku kyalo okwo kwene maama ye kwe bamuzaala aidye ku magombe yatandika gwa kwiba piki abataka be baniigiire bamukubye avuyire awo polisi okumutolawo ng'afuire aye kujja okutuka ku polisi kyalimu kwakateekera aye era kiri kuloozebwa nti buli mu ngeri yona wakola wakufa kuba bamukubye ino omutwe bagwabya ekikolwa ng'oti nekyo oli mwana muto myaka mito okasobola okola aye emperaano bona bw'ova mu bulamu obwensi mu kaseera obuseera awo ndikubiriza abazaire tukubiriza ife balobe kujja mu mize egyo kuba abataka bakaaye bali kwesonga kiri okutwaliza amateeka mu ngalo aye kayo oluisi gy'okubona ng'omuntu tiyeyendeire. Onnyukidde olunaku olwaleero nga ssentebe w'Erusi ey'okusatu w'eggomba ly'e Lolwe mu disitulikiti y'e Namayingo ng'ono Nyambesa John Bosco alaze obutali mativu eri ambyulensi ya gavumenti abaweebwa mu kitundu kino okusobola okusaabaza abantu abayi okubatwala amalwaliro ag'enjawulo aga gavumenti agali ku lukalu okusobola okuweebwa obujjanjabi. Ono ategeezezza nti ambyulensi yabaweebwa erina okuyamba abantu okuva mu ggomba ly'e Lolwe ne Sigulu n'ebizinga ebirala ebya Bukooli. Kyokka kyewuunyisa okuba nti abo abagiddukanya baasalawo okubanga batyo bavugiramu abakyala ab'embuto n'abaana abato ekintu ekiviiriddeko abamu ku bantu okufa abagamba okuba nti bano eno ate tebagwa mu luse luno ekigamba okuba nti mu kiseera kino bakafiirwa abantu abawerako ddala olw'embeera y'okuba nti ambyulensi eno abagiddukanya baateekawo etteeka ery'okuvugiramu abaana abato abayi awamu n'abakyala b'embuto. Kaakati okusinza ku ssentebe ategeezezza nti beetaaga wabeerewo olukiiko olulina okuba nga lutuuzibwa bunnambiro okulaba ng'abaako eb'enjawulo basobola okutuukako wabula ng'ensonga z'ebyobulamu zongedde okubeeramu okusoomoozebwa okutagambika. Baatugamba nti baatuwa ambyulensi era tukisanyukira nnyo tukikubira mu ngalo nga tulaba ntufunye ekintu ekino tutasobola mu bw'abantu baffe naye twakafiirwa abantu olunaku lw'eggulo omuvubuka yadde asesema omusaayi isima yadde asesema omusaayi nga bw'asesema omusaayi omuyitirivu ennyo ekyabadde kirina okututaasa yabadde ambyulensi okumutuusa mu dakika 15 ng'emutuusizza ku fferi e Bukaana naye ambyulensi tulabaana kazi ba mbuto ongekulanga nti olwaleero bano abantu olwaleero baleeta abantu abakulu baleka ate nabo ba mugaso nnyo kubanga ye balonzi ate yabiba omusolo nga n'abantu bana bakulowoozebwako kuwa musolo oba okuva oliawo n'okubanga bakola emirimu emirala tetusaba nga ambyulensi yagireeta kuyamba bantu eyambire ddala abantu bonna. Kaakati ssentebe oluvannyuma ategeezezza nga bwe baagala eddwaliro lya gavumenti erya Lolwe Centre 3 lisobole okuba nga lirusuumusibwa okutuuka ku ddaala Centre 4 n'ekigenda ekyokulaba nga abantu mu kitundu kino abadde bagenda bayita mu kusoomozebwa okutagambika basobola okufuna obujjanjabi oba omulembe olw'okuba nti buli kimu kijja kubeerawo ekiri. Nsaba okulaba ng'eddwaliro lya Health Centre 3 lye tulina eddolwe bali upliftinga from Health Centre 3 to Health Centre 4. There are a lot of cases which are happening within the sub-county. Esasobola kubanga n'omuntu asobola kubanga addusibwa paka mu ebuyinja. Olwaleero cases ze tulina eddwaliro lye zihandolinga nnene nnyo zikira mwami kini kya Jolchan nga zeetaaga dokita nga special need naye olwaleero eddwaliro effina lya Health Centre 3 status erisobola kukapcharinga bizibu bye tulina mu Lolwe sub-county. Nyongera okusaba nsaba nga neewombeese nsaba gavumenti yaffe gye tuweereza nga bwe privatize beddira ebintu ebyani ebitwala nga ate ebisukkulumiza nnyo. Poliisi okuva mu disitulikiti y'e Busia etandise okuba nga bwete enoonyereza abantu abatannaba kuba nga batyo bategerekeka. Kigamba okuba nti bano babadde mu ngoye ez'amagye abalumbye namukadde w'emyaka 78 oyo William Onyango ku kyalo eky'e Bulangi ekisangibwa mu Town Council
Rumino mu disitulikiti y'e Busia ne balooka bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bamukandakanda ensimbi era nga no basise okumusaba emitwalo 3 n'oluvannyuma ne bakyusa ng'omuntu tazirina ne bamutegeeza nti asaanye okuba nga bw'ati abawa omutwalo gwe yabadde nagwo. Embeera eno yaviiriddeko bano okuba amasasi mu bbanga ekyataddewo embeera ey'obunkenge ku kyalo. Namukadde ono William Onyango ayogezeganyizza mukono wa Nabassa n'alooka agenda maaso n'okuba nga bw'atyo awutuviira ku ntono ng'agamba nti ne mu Gyebuli eno akyagenda maaso n'okuba nga bw'atyo atya oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo mu biseera eby'amatumbi budde. Abantu banyingirire esiro sya leero inkolesa muna osingo lwiki lw'enyuma andi bekya bakalako lwingi lw'enyuma kandi bakalabo lwiki lwakati ndabere tebe nanuniye amasasi kahuba onango muhosi wange donosiyo singira asasi niye yikalira remusenge syange taswambula ati khalas nange sinyala kwekhala mumamani ke khalas atumani mu betubere se mitwalo kida nkhabasendi nakyo tire mundu muno konyi nanda tuleo bekya basaba ufungo wekabada yo musenge beresa bakebera sibanyulire memundu kosa ala tumusiyani ulali na nange ndali musenge siya nange donosiyo yisha kwada budra masasi ni yekalawo mumana cyo atuna kuita nange munjiti mata ndo mutwalo nange kuuma babere badatu mu ame uniform Uganda emblem. Onyukidde olunaku olwaleero nga babaddewo katemba atali musasulire ku kyalo kiyitibwa eky'Ebusini Central ekisangibwa mu Gomba y'e Nabweyo mu disitulikiti y'e Mutumba. Oluvannyuma lwa taata ategerekese nga ye Amuza Byannaku agamba okuba nti ono atunze mukyala wa mutabani we n'alyoka amuguza mukoddomi wa Kadde Kalamba ng'agamba nti obwavu badde mu muli bubi. Kigamba okuba nti mutabani we Mukisa Steven yagenda mu Kampala okusobola okuba ng'akola emirimu egivaamu ensimbi n'aleka mukyala we mu kyalo Kyazike Hadija. Kyokka kigamba okuba nti taata amutunze n'amuguza mukoddomi we ng'agamba nti mukoddomi we yali azze okukyala maka ge gye buvuddeko n'abagenyi abalala n'alyoka amwegomba. Ziganyizaamuko ne Steven Mukisa ng'ono ennyini mukyala atundiddwa n'alyoka alaga obunnyonvu obw'amaanyi n'ekikolo ekikoleddwa kitaawe era agamba nti ayagala bubeera obwenkanya oba alina okuba nga bw'ati afuna ng'omuntu. Mwenya muntu ino kikolwa baba kyakolere kuntundako na muwala wa omukali wange nga nze njabira okola nanangira okwaba okola munekera awo mukali ni mwina muno nana muguli omukoowe oyo omukali gwe yabbe yakasuna ayitebwa koiza wange namuguli namusuni namuwona ona muwala wa ale omukali wange yabba na muwala we esawa ene kitegeezebwa banga koiza wange sawa eno kyetibwa nti musanji wange. Kyokka oluvannyuma twogezeganyizaamuko ne taata Amuza Byannaku asoose okwogera mu mbeera y'okwebikirira era n'ategeeza nti byonna ebimusubiddwako matu ga Amuza okwagala okumulisa engo. Oluvannyuma n'alyoka akkiriza nti omugenyi nti abagenyi byali akyazizza gye buvuddeko abajja mu maka ge kigambibwa nti mukoddomi we yeegomba mukyala wa mutabani we n'oluvannyuma ne balyoka bawansiganyize nga ennamba n'oluvannyuma embeera y'omukwano we yatandikira agamba nti naye baamuyise era okakkana nga bw'atyo asobodde okuba nga yeetaba ku mukolo gw'okumutwala mu butongole. Kyokka ono agamba nti kakaddeko ensimbi ke bagenda bamulumiriza takalabangako. Natundiro na muwala wange nga timaite enyuma awo nakyaziryeko abageni abayaire wange nimwe mwabaire omugeni eyakwaine ona muwala wange nga nze timaite batuuka mu kiseera twalagana ati anebe twalagaine bamalire kwibanga nga bali eyo batuuka mu kiseera ky'okwiza okuba nti beyanzula omukago wange oyo nankubira kakasimu ati oyize ku hano naabira okutuukaho ebunenwa bange nga bali kwanzula ona muwala wange ninkoba tete kinoki zena nagemeberwa ensoni ebigambo ninkolake nimbisirikira kale omukolo gwabwe guwa nga bampamira ati nze ntundiro na mwala ekitali niti ntundanga na mwala kuba esente gibakoba ati bampaire sente nze tibampaire ku sente